Aye kati kino kibuuzo tugenda kikwasaani. Ekibuuzo kyaki? Poliisi yatandika ddi okulemwa abaana ba Kifeesi ababbi? Kiddaali gye nkugambidde security simanyi kyegenda kukola, otherwise feno ku ground things are not okay. Mwatandika ddi okulemwa? Nti mwalemeddwa. Security wabweru. Munda sijja gikomentingako nnyo olw'ensonga. Babawunsa mwalimu n'abaki? Nti mwalimu babawunsa na biki? Kwa mwalimu babawunsa mubeeramu security and all that. Also kati mukuyingira bwoti mupapa biki nga omanyi munda ko sijja kugamba kino. Neze kye nalaba ebweru n'abantu kye baayogera. Ate nno nga tutambula distance nene. Olaba jahazi wofuutuka eri waggulu. N'olinnya ku main road wano ekkubo ly'emunyenye eryo. Ng'amataala gaaka obudde nga bukyali bwe buti ekivvulu kyakaggwa. It's not even crowded. Abaana nga babanga 50 Saymore abaana baakuba abantu. Sinti no bamugenze eri awe nyini awo wabweru. Nga wano baakola auditorium yaffe empya etali nkube plastic emabega. Bagikuba ey'emunyonyi eno ku kkubo. Ebadde tennaba. Awe nyini bannaye it was so heartbreaking. Nga nti bakusikane ku border. Abaana bali wild. Abaana bakambwe, baana bato. Tumacha tugenda kukola poliisi. Ate nga muteekawo sente, muteekawo emigundi mingi nadda emisoso miyitirivu. Because this has nothing to do with the artist. Yeki yakikola munda. Yes, because security ejja netunuulira ekifo negamba weetaaga deployment bweti. Njagala kusaba Eddie Kenzo muveeyo mwogere ku kintu kino lwa nsonga nti abakubi ba party wano mu Uganda ddala like ba party animal abaddala tebawera 15. Laba oyo yali Feffe Bussi. Ngambe Feffe Bussi yajja n'eggaali nga mpanvu katolaba badduka ebyo. Katolaba basi ne kati ddala mazima ddala omuna Uganda asigadde kuki. Naye omuyimbi yasasudde security. Omuyimbi yasasudde security ekuuma abantu be. Bakuba abaana nga bayiika buyisi musaayi nga bababbi amasimu. People were not safe at all. Omala ebintu ebimu nga wetubyogerako tulabikanga ffe abalwana abaki abayimbi. Naye kati nga abayimbi ababadde mu industry eno mulina okuvayo ne mukikola ki ne mukyogerako. First of all issue y'eggaali eno erina okubaako ne limit. Because abantu bagenda kiyimba buyimbi nti eggaali. Kubanga ffe tunakyetanga ffe ab'amawulire kijja kulabikanga abalina be tulwana. Baba ontegeera. Naye ate kimaliriza kita bizinensi yammwe. Kimaliza business kigitta. Kubanga wali kyembadde kugamba nti abantu bakubiba endongo bennyini batono. Abantu abasinga tujja lwa excitement. Nti kangende ndayo byemuteeka mu bulango bimutulimba jangu tukolage ebbaawo wange ebikoze bitya bye bituleeta. Kati ate tutya. Omanyi mu bulamu tulina ebintu byetulowooza nti bijja. Because we don't want one time to sit here tugambe omuna Uganda ogenda mu kivvulu naye gwamanyi. Omanyi tubeera awo tutwala ebintu we take things for granted. Naye wotime bwe yatuukanga buli muntu yenna bw'annyuka ayingira industrial area agenda mu kibaala. Twagenze maliriza nga governor esigaze olunaku lumu. You can imagine. Amnesia yo yaggalawo buggazi. Naye omuntu yali e Uganda emyaka 10 emabega era ababadde abadde ayina night ng'agamba eyagundi eyabayimbi yalwa kusatu yalwa kubiri tinga ngende ku amnesia nga yaggalawo dda. Kitegeeza nti times bituuka ne bikyuka. Kakati bino byetugenda tukola bino bigenda kyaya abantu ebivvulu. Bigenda bakyaya abayimbi tebakaba. Tunabyogera bijja labika bikati abayimbi please come out. And address this security. Aba security ababateeka ku pressure okusasula clearance. Nga balina okuuma omuntu at least ava awantu meters ezitasoba kale nga mu 5. Yes. Kale bagambe bambi abadda kale ffe tugusalira omuntu mugaye naye kikutambuza okuva katugambe jahazi pia paka mnyonyo crown about kubigere kyabadde ki. Ate batukoshyoninga executive ya government yeggwanga nti bannaye eggwanga kiri babbiramu abantu ku mataala nga gakola ki ngagalaba. So artists come out mu addressing ensonga egenda malirizanga kuba eno guno gwe mulimu gwa. Nze let me tell you kino Saymore kyagamba ffe tukikola eri mu families zaffe. Me I have a little brother
myaka jeje gikuba endongo namukubira essimu ne mugamba ogenda because me I knew I had security nze nali manyize as a person atenga naffe oli ku bunkenke anti bo tebagala manya aba abaana naye twabala first of all tetwagenda ng'obudde twagendako a little late tuyina bouncers we had like 2 bouncers tuliko omusirikale ne tuyingira mu kufuluma nga twekutte tuti imagine nali ntambula ne Lydia nga mwekutte muti mwenywezeza ne tukubira driver emmotoka n'agitukiika bwati mu kkubo kati olwo Munnayuganda ataliiko atasobola n'okukola ekintu kyonna ekyokuba tuba tugenze mu ndungu bitibirimu ogenze kunyumirwa lwaki obeera ku bunkenke so ekyo mbadde nsaba era nkubuulire nze relationship gye nnina n'omuyimbi yentwala mu kivvulu kye era nze nagamba eno sacrifice yonna gye nkola ngikola lwa Feffe era I called my brother ne mugamba nkwegayiridde tokikola tugenda mullo kati ezo warning ezinagenda nga ziwera kati buli omu anaakubira omuntu we so artist muve mutaase business yammwe awali business esinga ebintu ebirala byonna the sponsors will come in nga zibyo namba bannange newe kiba kyetaagisa afulume kati nga ku kivulunga ekyo ngaliwo ne taxi abantu zibalinze ebweru balinye baddeyo waka mu mirembe bonna ba organizers b'ebivulu eno issue y'amaanyi nnyo ebyo no kale ngalozeza ntukitako okukyogera ko abaana bakuba abaana n'empulira nga nfa kati ate gaali eyo bagingambye naye ekifaananyi ky'eggaali obyo biraba bye bagamba wano wetwagamba mu show ya Lydia ne tutuula ku table ne tulonda abayimbi ababajja bayimba era abanyiga ne banyiga because if you leave it open mu abayimbi bagibagire bayimbi banabo bebyo ne tubawa abayimbi an artist n'omuntu omulala omu si bye byabayombya naye nga kyekikuleeta n'eggaali y'abantu nga 30 bwe baba bagenda kubanga ku stage kulinyako Fiki Gaza yekka abo abantu bona abakimaki bayitawa ku mulyango kubeerako security kubanga abaana tebasasula adde n'ekikumi nembanga baba bangi Bannayuganda mugenda batisa naye mujja bawulira ke banaabizira ate bajja bizira anti ababbi batuuke nga babeeramu nababbi bannaabwe nga tewali abba munne mubbi agwa ku mubbi munno mubba bana isima issue egaye mu address kale awo nga tuvuddewo abantu cricket off baginyooma butono kati